Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe tulaba ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero ate kigenda kuva mu Zabbuli eya 34 olunyiriri olw'omusanvu nga wagamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya era n'abalokola. Ekyamazima Mukama atwagala nnyo weewaawo, naye abo abatya Katonda bokka ebiseera ebisinga be basobola okuwona obuzibu bwonna. Abatya Katonda Mukama abateekako obukuumi bwonna okusobola okuba nga batambula bulungi mu makubo gaabwe. Nenjagala okutegeeza nti Katonda akwagala nnyo, era bw'oteekayo ebirowoozo ku bya Katonda, Mukama asobola okubeera omukono ogw'amaanyi ku ludda lwo, asobola okuwanguza byonna era osobola okubeera omuwanguzi mu buli kimu. Mukama abawa omukisa. Amannya n'eddoboozi Seezi Sserunkuuma Henry. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Kwanirizaako omulabi waffe omulungi ku nsulo ey'enkya ku TV yaffe Nganzi 3 ABN. Mukama yebale okuyisa mu kiro ate n'akuwa amagezi okusobola okuwuliriza puroguramu eno etulungamya okuyita mu lunaku nga tutambula nga bw'atwagala. Puroguramu eno eyongera okukakasa ebisuubizo byaffe Katonda bye yatuwa, kuba yabikakasa ate akakasa mulamu ate mwesigwa. Bwe tubiyaayaanira era tufuna essanyu n'obumativu mu nsi eno ejjudde ekibi. Amannya agange agikutuusaako nze Adron Constance Nsibambi, omusinza ow'omu kkanisa ey'e Kanyanya. Olwaleero tugenda okulaba omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga nti ow'amazima eri eby'ensimbi. Katusabe. Obadde mutukuvu ssebo era okyali mutukuvu era ojja kuba mutukuvu ebbanga lyonna. Ensi eno n'ejja n'ebinaabawo byonna Katonda waffe gw'obifuga. Mu bufuzi byo tulabye ekisa kyo kubanga otuwadde obulamu n'otuyisa mu kiro ate n'otuwa n'amagezi okujja okusooka okunoonya ggwe ensibuko y'amagezi okuyita mu lunaku olwaleero. Gula ebirowoozo byaffe n'emitima gyaffe tusobole okuwulira ekigambo kyo kitulungamye, tusobole okutambula mu ngeri esaanidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwesigwa eri eby'ensimbi. Ebigambo bino nabyo biva mu lugero Yesu lwe yagerera abayigirizwa be.
era bisangibwa mu kitabo ekya Luka essuula eyo16. Ojja kugoberera mu Bayibuli yo nange nga bwe nsoma mweno gye nnina wano. Luka essuula 16 olunyiriri olusooka kwe ngenda okutandikira. Wagamba bwe wati nti awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti waliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we. Omuwanika oyo ne bamuloopa ng'asaasaanya ebintu bye. N'amuyita n'amugamba nti kiki kino kye mpulira ku ggwe? Bala omuwendo ogw'obuwanika bwo kubanga tokyayinza nate kubeera muwanika. Oyo omuwanika n'ayogera munda ye nti naakola ntya? Kubanga mukama wange anzijjako obuwanika bwange. Sirina galima ate nkwatibwa ensonyi okusabiriza. Manyi kye nnaakola. Bwe nnaagobebwa mu buwanika bansembeze mu nnyumba zaabwe. N'ayita buli alina ebbanja lya mukama we n'amugamba olubereberye nti mukama wange akubanja ki? N'agamba nti ebigera eby'amafuta 10. N'amugamba nti twala ebbaluwa yo otuule mangu owandiike 5. Ate n'agamba omulala nti naawe obanjibwa ki? N'agamba nti ensawo ez'eŋŋaano 10. N'amugamba nti twala ebbaluwa yo owandiike 80. Awo mukama we n'atendereza omuwanika omukumpanya kubanga akoze eby'amagezi. Kubanga abaana ab'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana ab'omusana. Olunyiriri lwaffe olukulu lwo lutadde essira ku Luka essuula eyo16 olunyiriri lwaffe lw'ensembyeyo okusoma era kanduddemu nga lugamba nti nange mbagamba nti mwekwanirenga emikwano mu mamona. Bw'aliggwaawo babasembeze mu weema ziri ezitaggwaawo. Mwekwanira emikwano mu mamona. Omusajja olugero luno Yesu we yalugera ng'ayogera ku muwanika yali tamutendereza olw'amagezi ge yakola. Abantu bangi tukumpanyiza nnyo bakama baffe ku mirimu gye tukola. Oluusi ne batamanya na kumanya naye ate oluusi ne bakizuula okusinziira ku ebyo bye tuba tukola. Bangi tuyinza okwebuuza tukumpanya tutya? Omulimu bakwetaagayo ssaawa 2 ng'otuukayo 3. Bakusuubira okuvaayo ku 11 ate guvaayo 10. Mukama wo akusuubira okuba nti bw'onootunda amagoba nga bwe gavuddeyo bonna bw'onaagamuwa asobole okugabanyiza naye naawe weekolera ebibyo. Olugero luno lutulaga nti obukumpanya tebwakatandika, bwatandika dda era Katonda abuvumirira. Omusajja ono bwe yamanya nti omulimu gumugenda kumuggwaako nga bamaze okumwemulugunyaako teyatuula, yasala amagezi n'agamba nti naakola ntya? Musajja yali munafu kubanga yagambye ndina okulima tasobola, talina ddala kye yeesobolera kwekolera. N'agamba kankole amagezi agasobola okumbeezaawo nkwana emikwano, bwe nnaabanga omulimu bagungobyeko emikwano gino gye gijja okunnunula. Yesu nga bwe njogedde olubereberye yali olugero luno talugerera musajja mukumpanya kumuwaana, yadde nga mu lugero omwo eyali mukama w'omuwanika yamwebaza olw'amagezi. Naye yali ayagala okulaga amagezi g'oyo omuwanika omukumpanya
nti yamanya nti ekiseera kijja kuggwaawo, omulimu gugenda muvaako, n'atetenkanya bw'anaabeerawo nga omulimu gumuweddeko. Tetubeera awo abooluganda ne tulowooza nti tulina okwetetenkanya mu ngeri etali ntuufu. Mukama atuwadde talanta, Mukama atuwadde ebyokukozesa, atusuubira obikozesa tusobole okufuna emikwano olwa Yesu Kristo. Oli yagifuna asobole okubeerawo, era ekyo kye yatunda kye yakyusa mu ebyo bye yali atunze okujja amafuta ag'ekikera ekya 100 n'agamba nti afunemu 5 zaali ssente nnyingi nnyo. Nalowoozezza nti ekigera kino kyali kyenkanawa. Bw'okigeraageranya mu bawandiisi abavuunuza abamu bakulaga nti kyali kyenkana ne lita eza oyiro gwe tuyita olive oil, amafuta gano amalungi ennyo ag'omuwendo agaweza 3,000. Lita 3,000 eza olive oil ssente zivaamu nnyingi ddala. Kuba bw'olaba abatunda obucupa buno obwa olive oil abamu babutunda mu supermarket, abalala ne babutambuza, okalaba aka muse 10 baba katunda siringi kumpi 8. Neekubamu akafaananyi nga lita 3,000 esente ezivaamu zenkanawa. Kigambibwa nti ono yali amugamba akumpanye asigazeewo sente ezisobola okumubeezaawo omwaka mulamba nga takola. Ku ezo z'aba atoolako asobole okukola ki? Okumuwaako kubanga yamubbiddeko n'amusasuza essente entono okusinga ze yali abanjibwa. Ow'eŋŋaano kibalirirwamu nti eŋŋaano eno gye baagambye nti ensawo 10 zaali zenkana ttani oba kilo 3,000 ez'eŋŋaano. Agamba kutiya mangi ddala. Naye n'amugamba nti toleeta kilo 100 si zojja okusasula, sasulako kilo ezo ezitawera 100. Ebbanja eryo nalyo limuyambe bw'aba nga afissizaawo okukola ekirala. Gano amagezi ga bukumpanya eri abo ababa bagakozesezza, naye ate malungi mu ky'okuyiga ekyaleero nti gatulaga nti omuntu oteeka okuteekateeka obulamu bwo. Kye kinyusa ekikulu ekyali mu ky'okuyiga kino. Katonda atuwadde obugagga, Katonda atuwadde amagezi, Katonda atuwadde emirimu, Katonda atuwadde okutegeera ebigenda mu maaso ng'okukozesa tekinologi. Abamu Katonda abawadde okubeera abayimbi abalungi, okubeera ababazi abalungi, okubeera aboogezi ab'ekitalo. Naye ebyo tubikozesezza olw'okwekolera ffe ng'abantu, ekitali Katonda kyasiima. Omusajja ono ekyokuyiga ekisingako obukulu kye twagala okutegeera nti yasobola okwana emikwano. Emikwano egyo gimuyambe mu kiseera ekizibu. Ekyo Katonda kyayagala. Obulamu bwo bugenda kuggwaako. Obulamu bwo obuteekateeka kubanga omanyi nti okufa ojja kufa. Naye tobuteekateeka nti ojja kufa ekyo kikome. Kyandibadde kirungi nnyo nti obuteeketeeke ti n'oluvannyuma lw'okufa ojja kuba n'obulamu obulala obwo obutaggwaawo Kristo bw'agabira abalala. Funa emikwano, gisembeze, giteeke kumpi, ogiwe ekigambo kya Katonda. Ekigambo ekyo bwe kinaabeera mu bo, nabo ne babeera abeesigwa. Ekituufu kiri nti Mukama ajja kutusasula n'obulamu obutaggwaawo mu nsi eno ng'eweddewo nga tufunye oba nga tugenze mu nsi empya. Mu nsi empya ojja kuba musanyufu nga okoze emikwano egijja okuba naawe nga gisisinkana Katonda waffe mu bulamu obutaggwaawo. Liriba ssanyu lingi ng'oyanjula abantu Katonda bakukwasizza ng'obuvunaanyizibwa bwo.
liriba ssanyu lingi nga oyambala engule ennyingi nga engule ng'erimu emmunyeenye nnyingi olw'abo abangi b'oleese eri Mukama Katonda wo. Kola ng'omanyi nti olinayo obulamu obulala oluvannyuma olw'obulamu buno. Kola ng'omanyi nti waliwo akutunuulidde, ategeera enkolayo, ategeera obusobozi bwo, ategeera ebyo byonna by'okola, gw'otayinza kukisa kigambo n'ekimu nti ajja kulamula oluvannyuma lw'emirimu gyo. Abantu basaze amagezi bo okusobola okuteekawo abaabwe. Mu Uganda muno tulabye abantu bangi akola bizinesi n'agikola n'agiteekamu emikwano, n'agiteekamu ab'eŋŋanda, n'agiteekamu abantu abo bokka basuubira nti balina endowooza y'emu, nga yeetegekera okuba nti nabo babeera bulungi oba asobola okukola ebintu bye n'abiyisaawo nga teri amukuba ku mukono. Obwo bwe bukumpanya era ne Yesu abwogeddeko wano nti bwe bugezigezi abantu ab'ekiseera kino bwe balina nti beekuŋŋaanyiza mamona atali mutuukirivu, beekwanira emikwano gibabeere kumpi okusobola okubayamba mu biseera eby'obuzibu, naye nga beerabira nti obulamu buno ate buliko ekkomo, kubanga bwe buba bukomye n'abantu b'obadde okola nabo enkolagana yaabwe nabo eba ekomye nga teriiyo ssuubi nate kuddamu kukolagana. Ekikulu kiri nti kola emikwano. Emikwano gino musobole okusisinkana mu bwakabaka obw'omu ggulu. Gabana ekyo ky'oli nakyo. Funa emikwano mingi osobole okubeera ng'ekiseera eky'okufa bwe kiba kituuse olizuukusibwa, oliyimusibwa, olizuukizibwa ng'osisinkana emikwano gyo emingi gye wateekateeka olw'okusisinkana Mukama waffe. Nsaba Mukama akuyambe, akuwa amaanyi, akuwa ekisa kye, akuwa omukisa gwe, eddoboozi lye oliwulire, okwana emikwano okuyita mu mulimu gw'olina, kwana emikwano okuyita mu magezi g'akuwadde. Bw'oba ng'olimanyi tekinologi mukozese ng'okwana emikwano mu kifo ky'okusindika obubaka obutazimba, zimba obwo obubaka obuyamba abantu okubazzaamu essuubi mweno ensi ekambuwadde. Bw'oba ng'oli mwogezi yogera ebisaana, tokozesa ddoboozi olw'okukola ebitazimba. Yogera ebigambo ebinaazimba kubanga ebyo bye bijja okuleetera emikwano. Bw'oba ng'olina obukugu bwonna, oli mubazzi, oli muzimbi, kwana emikwano nga tokumpanya, okole omuntu asobole okutegeera nti omukwano gwange ono obukokola kwakola kuva kubanga alina enkolagana ennungi ne Mukama we, Mukama waffe ffenna Yesu Kristo. Obeere omwesigwa omulungi, obeere omwesigwa mu byonna by'okola mu nsi yo. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Nsaba Mukama akukulembere mu lunaku luno olwaleero, ng'ofuluma ng'ogenda okukola, otambule ng'omanyi nti olina omulimu ogukukakatako, si kukwana mikwano eginaakoma mu nsi muno, si kukola bintu ebinaakugaggawaza gw'omu, naye mu byonna omukisa gw'abaakuwadde oteekemu okufuna emikwano. Obulamu buno bwonna oba ng'ovuddeyo osobole okubeera ne bangi b'oyanjula mu maaso ga Mukama waffe ng'akomyewo omulundi ogwokubiri ku bire eby'eggulu. Nyongera okukkaatiriza bannange, mukwano gwange ampuliriza, tokozesa kifo kyo, tokozesa mbeera gy'olimu okusobola okugenda waggulu okusukkuluma ng'ensi bw'eyagala. Nedda, beera omwana wa Katonda asobola okukozesa emikisa egyo, asobola okukozesa ekifo ekyo, asobola okukozesa talanta eyo gy'akuwadde okusobola okweterekera emikisa mu ggulu, okusobola okwetegekera obulamu obutaggwaawo nga Kristo akomyewo. Kozesa eddoboozi lyo, kozesa emirimu gyo egy'obukugu gy'olina, kozesa amagezi Mukama g'akuwadde okusobola okufuna emikwano
okusobola okubanga obeera omwesigwa nga Mukama Katonda wo bw'akusuubira. Yesu bw'aliba ng'akomyewo omulundi ogwokubiri ajja kubanga akwaniriza ng'olina ebirimba, ng'oze n'ebirimba, ng'osanyuka. Oyinza okubanga emikwano gy'okoze tojja kugiraba ng'abantu nti osangeyo muganda wo oba mulirwana wo omugulu olw'ebirungi by'okoze. Naye oyinza okubanga ssente ozikozeseza ne ziyamba abalala. Era akwabanjulire nti okuyita mu kugabako, okuyita mu kukola kw'obulungi, okulungi, baabano nabo baalokolebwa okuyingira mu ssanyu erya Kitaffe mu ggulu. Nsaba Mukama akuyambe osobole okubeera omwesigwa, oleme okwana emitwano egitali gya butuukirivu, naye okwana emikwano ng'omanyi nti gijja kuweesa obutuukirivu awamu n'obutuukirivu eri abalala nga Mukama Katonda bw'atusuubira. Mukama akuwa omukisa. Tuzibirire, tusabe nga twewombeeka mu mikono gye. Tukakasa Katonda waffe ow'omu ggulu nti oyogedde naffe. Ensi eno tugiraba ng'ejjudde abantu ab'enjawulo, abantu abatakutya, abantu abeerowoozaako. Bwe tukola Katonda waffe tugenda ne tukola ne tulowooza nti bakama baffe bokka be batulaba. Naye gwe Mukama waffe asinga bakama baffe ab'oku nsi oba otulaba. Waliwo omuddu wo abadde atambula nga tali mwesigwa eri Mukama we. Mulimu atuuka leeti, takola ekyo kimugwaniddwa, bw'akola ebintu amala gakola, naye nga yeerabira nti eriyo gwe Mukama w'abakama bonna. Otunuulira era ekiseera eky'omusango kijja kutuuka. Tusaba Katonda waffe ozimbe mu mutima ebigambo bino, bituwa amaanyi okukola ekyo ekisaanidde, kubanga ggwe alaba byonna. Omukulu ow'abawanika eyatuwa ffe okubeera abawanika otulaba, tuwa amaanyi. Ate era tusaba ti bwe tuba tukola tujjukire nti tukwana emikwano egitaakome ku nsi kuno, naye emikwano eginaatuyamba ne bwe tunaaba nga tuvudde mu bulamu buno obw'ensi, tusisinkane nabo nga twanjula era nga twanjulirwa ggwe Kristo omulokozi waffe, tijje gino emikwano gye twakola nga tukyali balamu. W'emikisa emirimu gyaffe, w'abalwadde amaanyi, bazzeemu amaanyi era bazzeemu essuubi nti osobola okubawonya, bawe obujjanjabi obusaana. Era olunaku luno olunaazibira tusobole okwebaza erinnya ly'ettukuvu olw'ebigambo bino bye tuwulidde eby'essuubi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.